enkubeteke kubanga weeryawo ekifo abaana ba Buganda Royal omukaaga we bafiiridde mu kabenje. Genda maaso tumwebaze. What happened? Okay, neyanze ge speed nkubuzaako ne Jennifer Fulfiga saako mulabi waffe ali ku Soul TV. Olunaku olwaleero tukeeredde mu bitundu eby'Entebbe municipality era nga akatundu ke tulimu bakayita Musinde wano ku luguudo olw'Egaluga era nga eno we wabadde enjege yaliwo ku weekend oluvannyuma lw'okuba nti abaana aba Buganda Royal Institute okuba nti bafiiridde mu kabenje era nga wano wenyini we tuyimiridde akabenje we kaali abantu abasinga babadde balowooza ku luguudo lw'Entebbe olwe Main Road naye nga luno ate lwe lugenda mu bitundu eby'Egaluga era nga eno we wali beach esinga okubanga abantu ze basinga okubeerako okubanga basanyukirako wano wenyimiridde wenyini wano ku trench wenyini wenyimiridde we wali akabenje era nga motoka eyatomera we yasange jine yali eyimiridde wano etise soda we yagisanga wadde oyinza okulaba ekiri emabega wange nti tewaliwo kintu kyonna ekiraga nti akabenje kaaliwo naye ebiseera ebisinga poliisi emala kujja nejjawo ebintu ebyetagisa naye era ng'ekizibi kyoyinza okulaba n'ogamba nti akabenje akaaliwo era tutuuseewo waliwo obuntu obumu obutonotono bwensanzeeko wano andowooza obumu ku buno kano akalwabba akabeera ku kira maaso era nga buno buuma wa ebirawuli ebyavaako ku motoka bwensobodde okubanga ndabako wano wenyini akabenje we kaali era nga emboozi eno bw'otuuka mu kitundu kino anoobuuza ku batuuze abalimu buli omu aginyumya bubwe buli omu akunyumiza emotoka eno engeri gye yajjamu buli omu akunyumiza ani eyawonye ate n'engeri abantu bano gye bafiiramu era nga sinaba kubanga njogerako n'omuntu omulala wano amataffaali gano ge mulaba wano agali wano abatugambye nti akabenje bwe kamala okubaawo era emirambo gye basooka okubanga bajjamu wano wenyini we baje basa wano bwolabagana amayinja n'etofali neriri wano era nga bw'otunuulira emabega wange wakyaliwo ne kano ka seal simanyi nsobola okutambula n'enkabalaga ke baali bataddewo wano akabenje kamaze okubanga kabaawo bateekako buno busiiru okulaba nti at least omuntu bw'aba atambula asobole okubanga bayita ku sayidi eri eno space bagireke abasobole okubanga bakozesa alire ekkubo kubanga bati basobola kuyimiriza motoka ezitambula naye nga sayidi eno ekyenyinza okugamba nti yali cordoned by security abasobole okubanga ate beekeneenya embeera eno nga bwe yali anja kubanga njogerako n'omu ku batuuze era nga ye waawano y'omu ku baawona akabenje kano kubanga jjukira ebiseera ebisinga akabenje bwe kabeera ku luguudo nga luno motoka olumu emanyi okuwaba ate netomera oba nekoona amayumba agali ebbali n'ekirala batutegeezako nti eno motoka gye basanga ng'eyimiridde yasevinga n'obulamu bw'abalala kubanga speed gye baalimu abavubuka gye baali bavugamu emotoka eno singa teyasangawo eri emotoka yali eyimiridde ate yali egenda kutomera osanga omuwendo gw'abantu abandifudde bandibadde ate basingako kubagenze mukama wange mbadde nsaba obuzeeko kubatolera ku Soul TV angenda kukwatira akazindalo sooka otubulira amannya go ssebo amanya ninye tulinawola ubeni tunawe nanisaba yemerera hadde no banzoleboka amazina tulinawola ubeni bade nsaba tukoseeko ku Luganda briefly tunyonyole akabenje kano kaaliwo ddi era kajja katya akabenje kali okulwa omukaaga sawa nga 10 kati abavubuka babiri bali bagenda ku beach oba bali bagenda camping kubanga ne basi zaaliwo abalenzi bajja nga bavuga naye nga badduka speed ya amaanyi kati bwe bali batuuka waneeno basanga moloka soda epakinze waneeno nga bali guza ba waneeno soda ate bali mu kubaguza soda bano le bava eno zali moloka 2 wish Toyota wish ne Toyota Limion ate bwe bajja nga beeyisa era abo botunula wali eri mu koona oliwo yatandikira kusiba nga akubiramu n'engombe nga atandise okumuyisa ate bwe yatuuka mu bitundu bya waneeno moloka nemulemerera oli munne yayitira ku puvumenti we eri waggulu nga naye agezawo muugula naye nga zonna zaali zituka speed y'amaanyi kati moloka mu kumulemerera najja natomera loole yali epakinzewo nga bali mu kujja mu soda era bwe bagitomera abantu bonna abaalimu 6 bane basooka ne bagenda ne batuuka eri mu koona wansi ne bawetta moloka zaali 2 zigoberegana zaali moloka 2 Toyota Wish ne Toyota Limion nga bali ku speed ya amaanyi kati bwe bayekoona Toyota Limion we yatomera eri nekyukira eri wansi nekomawo neteekamu abali basobola okubeera abalamu naye nga nabo tebalina amaanyi bulungi abantu babiri ne babatwala ekisubi mu ddwaliro zeni kati baneeno
baleta gulainda ne basala moloka basobola kubajjamu ne babebasa waneno olaba amayinja babebasaawo era poliisi we yalejjira bajjako emirambo ne bagitwala mu ddwaliro. Waliwo mwabo omuwendo ogwali mu motoka eno mulimu eyasimatuka akabenjako? Bagamba yalimu kubajja, bagamba batuka eri ku main nga bakute ku Garuga road omunavaamu nga speed esusse nga ze bagamba muvuga speed nyingi, mbagamba mukendeze speed tibagala kataawo wero yavaamu nalinnya eri wishi naye ate kigambibwa eyo wishi oyala givuga yali muganda wono yafa oyala avuga Toyota Lumion. Kati bagamba oli bwe yavaamu oyamala kuvaamu wishi okuyamala kuva mu Toyota Lumion nadda mu wishi ne bavuga ne bajja eno. Kati mu kujja eno era bwe batukira ne bafuna akabenje. Naye oyava mu Toyota Lumion agambirwa yawona oyali mu wishi oyagana moloka eyo. Eyava mu motoka yali edduka speed yabagamba nti muvuge mpola ne bagana ye n'agivaamu. Ye yawona? Ye yawona kubanga yali mu wishi kubanga yo teyafuna akabenje. Katoyo kubanga naye yanyumya ebyaliwo eri nga bajja nga bavuga agamba ku express bavuga speed za amaanyi era naffe wanene speed ze bali bavuga tizisaana kuvuga speed nyingi. Era twasanga ntufunye chance moloka kujja netatomera abantu baffe betumanyi ku kyalo abate batali musanyu abali musanyu lyabwe Katonda bwe yakikola be balina ogenda nga twakoseza abantu balala. Ekyo ffe tukyebazako Katonda kubanga ffe twali tugenda kunyolwa nnyo nga moloka evudde gye tutamanyi nemalawo abantu baffe waneeno era kubanga moloka yali etunudde wano waliko abaana bangi nga bazannya yali etunudde yali okumala abantu nga 10 nyingi nnyo ng'obwokiwa kubanga bakuba moloka ya soda nesesetukakuko ate zinga mita 3 kuva mu kifo kye yalimu ate ng'etisse ate ng'ezikidde ng'erimu ne giya tamaaso kubanga yabaluka nnyo abantu bonna ne bakungaana bagenda kusanga basanga eri emirambo gye batugambe nti eno waliyo n'abavugirayo saketi nti bwe batuuka wano oluusi motoka zimanyi kukuba eŋŋombe nga ziwoninga abantu abali wano. How true is it? Kituufu? Kituufu kubanga badduka sipiidi za amaanyi kuba tebaliteekamu bugulumu ndooza muliraba balikola amazzi nga geerembeeka era bw'otuuka Water Steady namwe ndooza mugalabye osobola okugisuula emotoka. Ate waneno sika kabenje kasoose okubaawo wakabako obubenje nga 5 era mu kifo kino kitayimiriddemu kyonnyini wano wenjogera obwenje bungi. Amanya sebo tulina Walabu Ben. Tulina Walabu Ben. Awo mulabi waffe njagala ate kulaga ku ekoona lye bagamba nti lye lyavuddeko akabenje ako. Bw'otunuulira awo mu maaso awo waliwo ekoona liringa lya mirundi ng'esatu bw'oba oviira ddala wali ku main road ku Entebbe road ate eri ekoona tekuliiko obupande obwo obutera okubeerawo obuteekebwa ku makubo nga bukulaga nti waliwo koona oba amakoona agali sharp oba kyoyinza okuyita sharp corners. Naye wano wetwogerera eyo gy'otunuulira olaba ekifaananyi nti oluguudo oluzze lubeeramu amakoona era ng'ekyetaagisa kati kwe kuteekebwako obupande obulaga nti wano waliwo sharp corner. Segeza nti omuntu bw'aba ava eri ku Entebbe road ku main road wenyini ng'agenda wano mu bitundu ebyegaluga kyaba alina okukola bw'atuuka wano kwe kukendezako ku speed. Otherwise omuntu bw'aba tasomye kapande oba talabye kapande konna kamuwoninga nti wano waliwo koona eddene ate kiba kiyinza okuba nga kyongerako obubenje obw'amaanyi ku luguudo luno. Eyo y'embeera era ng'abatuuze bagamba nti bo baawonye buwonyi kubanga singa motoka yasobodde okubanga ate ekoonera ddala amayumba osanga ate omuwendo gw'abantu abandifudde gwandibadde gusingakwawo. Byebyo tusobodde okubanga tuzuula ku luguudo luno ebinaaba obukosi bikira ku bino olunaku olwaleero. Poliisi ejja kubanga etuwa ku report ejja kubanga tubaweereza mu mabeero geraffe nkoze ne Mubiru ate ne Peter Munyas njagala munzikirize nzire mu studio mugende maaso n'okubanga muweereza. Tweyanziza tweyanze